mulaba ekifaananyi ekiri emabbali wano ekya sikaani, mulaba obwo obuntu obulinga obuti obuli mu ekyo ekifaananyi obwo obulinga obuti. Nina ennaku okutegeeza nti obwo si buti wabula mpiso ezitunga engoye. Ate olaba ekifaananyi engeri ekifaanaganamu kitegeeza nti ziri mu muntu munda zazzeemu zitya. Nina ennaku okutuusako story ya mukyala amanyikiddwa nga Juliet Tushabomwe. Suubira erinnya ndi pronouncing bulungi. Ye Juliet Tushabomwe wa myaka 45. Ng'ono nno ye mukazi oba oyinza muyita atya atalina mutima ndowooza kyenyinza ogenda. Ono omukazi yafunye omwana wa mujja we n'atandika omumukaka okubeera nga amira empiso emu ku emu nga wooziraba awo. Baagenza osikaninga omwana mu lubuto ng'alinamu empiso 46. Gazina empiso abadde ng'azimumizisa okumalira ddala weeks 2. Imagine nga buli lunaku amirayo empiso nga 2 oba 3 okumala weeks 2. Baagenza omukebera mu lubuto ng'omwana alina empiso 46. Nga sikaani woogiraba baagenza ozibala nga ziri empiso 46. Omukazi ow'emyaka 45 ono omwana wa mujja we. Obusungu lwaki obumalira ku mwana? Lwaki tobumalira ku taate yasitula omwana omujja eri okumuleeta eno? Obusungu okubumalira ku mwana lwaki tobumalira ate ne mujja obeera omwagaza ki? Bannange myaka 45. Imagine olina emyaka 45 osusse kati obujja bwaki myaka 45 obujja bubeera bwaki? Imagine buli mu kubula omwana alina empisa 46 munda mu lubuto ze baamulongoosezaamu. Nira ndowooza kifaananyi kye nsobola olaba nti n'omwana baamulongooseza ne bazimugjamu. Tumusabire asobole okubeera nga asuuka bulungi naye bannanga abakazi amweddeko. Obujja lwaki obulagira ku mwana? Waliwo n'enkiiko lwaki olabira ddala omanyi okumizisa omwana empiso 46 okumala weeks 2. Simanyi na kyakwogera. Kankusaba osubscribe ng'onyigana ku notification bell eyo tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino.